bannange Dusha afa. Dusha ali mu kufa silently. Omwana w'omukazi ali mu kufa. Era nga ekimutta kansa. Dusha afa kansa ow'emimiro. Abasinga mwenna mubadde nga mulaba Dusha taggwa ku macupa, Dusha tavaako kaweiti akakatini, Dusha eva abeera mu ddwaliro bamukuba empiso mu bulago n'ebintu ebirala. Dusha avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo era nga bw'atyo a breaking the silence n'agenda n'abanga ng'ayogerako ne mwana muwala Sheila Price n'amunnyonnyola n'amugamba I'm dying in a silence era n'amutegeeza n'amugamba nnina obulwadde bwa kansa ow'emimiro ky'ova olaba munnange ndi mu mbeera eno gyerimu. Abasinga babadde balowooza nti mwana muwala Dusha yalinnya mu kaveera nkiddamu. Abasinga babadde balowooza nti mwana muwala Dusha wandibaawo nga yalinnya mu kaveera wabula nga si ge mazima. Atutegeezeza n'atugamba kansa yali mu kunnuma, kansa ow'emimiro wenjogerera wano eno ndi mu bulumi nfa nzigwawo mu mpolampola. Ffenna tumanyi kansa kyeki, akola biki, ofaanana otya. Nno Dusha aneewuunyisizza nti mulwadde wa kansa ekirwadde ekyo kinene ne mwana muwala akyanyirira talinga abalala nti abalala abakunyulako enviiri, abajjamu amaaso, abaasaayasa sikini, abakolaakola ebintu, naye ono akyalabika bulungi era n'asaba mubeere nga mumusabirako era mweyongere kumwagala. Mwe mwenna abali eyo nga mumuvuma mukola biki musabire ku Dusha. Yenze Sheila Adita enjogera kuno nakuli mbadde nerabidde n'erinnya lyange. Yenze Sheila Adita mwebale kunjagala right from way back up to now. Mwebale nnyo kumpagira ndi musanyufu nnyo nti mumbeererawo. Ky'olina okukola tovanga okwo likinga, commentinga, comment section eva ebeera open, ate era subscribinga. Nsangayo ku Facebook nkoza Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita page, ku Instagram Sheila Adita page, wabula nga tosobola okunkubira ne ku Snapchat ngokoza Sheila Adita. Katugendeko mu katambi kaneeno nga bali mu kwogera ku ndulwadde, ku kirwadde ekiri mu kubala Dusha embirizi ate era tubeere nga tukomaawo. Asubire mwasiibye bulungi. Gana amawulire gannaku ddala. Omu ku TikTok munaffe Dusha yafuna kansa. Asubire mwasiibye bulungi. Gana amawulire gannaku ddala. Omu ku TikTok munnaffe Dusha yafuna kansa. Yafuna kansa w'omubulago. Naye mbadde nsaba ba TikTok ndowooza twali esitudde wano bitumulaba. Tuludde nga tumanyi oba athimaze biki. Si athima. Aina kansa w'omubulago naye I know bwana agenda ku kemo ajja kutereera. Bwana amira eddagala ajja kutereera. Abantu bangi, abantu abalwanye ne kansa and they finally gundi ne balwanisa kansa ne bawona. N'olwekyo batikitoka bannaffe bw'olabanga omuntu ng'omulaba abadde anyumirwa obulamu akuba amazina yeedigidira mu muleke. Tomanya leero okyasobola okubeera ng'oli ku kitanda omwaka mulamba nga tokyasensebula amazina. When you see people happy, let them be. Dusha tuli wamu naawe maama. Ngenda kwesitula n'ekikoosi kyonna tujje. Ebyo nno bye bigenda mu maaso mu bulamu bwa Beautiful Dusha. Bye bigenda mu maaso mu bulamu bwa Beautiful Dusha. Bangi muvuddeyo ne mubanga muwa comment nga zino yayitirira obwamalaaya era basajja be bamulwaziza kukomba nnyo bitundu by'abasajja era kwetunda nnyo simanya kubakozesa mabega n'ebintu ebirala bye bimulwaziza kansa. Yes, we understand. Tukitegeera. Naye njagala na kino mukimanye nti kansa bulwadde busobola okujja mu ngeri yonna ewatali ebyo byonna by'oyogeddeko. Omuntu asobola okukera ku makya developinga ekirwadde ne kijja mu bulamu bwe nga tamaze kukiyita nga tekirina na cause eryawo eri serious. Nze olumu ngenda ne neebuuza ne ngamba oba Abannayuganda
olumu twogeza butamanya oba buba buchayi oba buba busiru whatever I don't know what it is lwaki tuyina nnyo obuchayi bungi eri abantu banaffe okitegedde nti munno mulwadde era ali ku point egamba nti ajja kufa mangu ku myaka emito oba asobola okubeera wanaaba atekinze medications ennungi ate era yadde wane Uganda mwali muwuliddewo eddagala erya kansa mwali mulabyeko gwe balongoosa ne bamujja mu kansa n'atafa batono ddala basurvivor ba cancer survivors batono ddala mu ggwanga erya Uganda so nga tunayogera bintu byonna just nooberemu ne kiri nti kino ekintu kisobola okutuuka ku nze one day later or now kamba twaleko mu katambi ka mwana muwala Dosh ng'ali mu bulunyi mukazi gwattu n'ayoza ne ku mmunye kino kyamuleetedde n'okugyayo akawuntu ye n'agiteeka in private ng'ayagala kubeerako yekka ayagala moment of silence okubeerawo ng'ali yekka tayagala bimusumbuwa kulowooza kubanga trust me kino ekirwadde ekiruma Dosh banange it's traumatizing kitraumatizinga kiwa depression kiwa stress kati tulina musabira busabizi mu kifo ky'okumukuba katugendeko mu katambi ka Dosh ate era tubere nga tukomawo Dosh wegabagaba nnyo that is it wali toyinza butalwala kati abasajja bakumaliramu mukamwa mbumukola bya bulu movie n'olwala omumiro akana ka Dosh kalina obutako buli buti nze nange Dosh nali nja kwegwina namba mulekerawo okwegabagaba nze nabagamba bannange Kampala awo abaana be mulaba ku TikTok bonna abasinga bamalaya bye mbagamba bya ddala abakazi abawala be mulaba ku TikTok abasinga bamalaya tetulina bigambo biwoomu eno si kkanisa eno si kkanisa tetulina bigambo birungi abakazi be mulaba abanyenyanyenya amabina bezinyazinya ebizina ebyekisirusiru bamalaya bya ddala betundira ku Snapchat ba online malayas yes ate munagamba nti information sigibawadde information ingibawadde nga bweri giwulirize ofunemu ekyokuyiga ate mu ebyo byonna tandika nawe okugenda ku simu yo otandika okukola research akwatagana ku kansa kola research akwatagana ku kansa ow'enjawulo ow'emabega ow'ebyenda ow'obulago ow'omutwe owannabaana ow'ekibumba ow'omutima buli kintu kyonna kansa asobola okukulwaza nga alwaza paati zonna osobola ofuna kansa nga waliiso wakigere wansingo wakabina whatsoever naye ng'osobola okufuna kansa tandika okunoonyereza ogambe olabe ne signs and symptoms abantu ze bafuna balina kansa onoonyereze ku mmere gye balina okulya onoonyereze ku ddagala by'olina okukozesa mu ekyo kijja kuyambako oba obadde olya bubi okyuse diet yo bw'oba ng'obadde tofaayo okola exercise you go and start from there bw'oba ng'obadde tonywa amazzi you start from there bw'oba nga waliwo eddagala erimu oba supplements ezimu oba minerals zolakinga mubiri you start looking for it right now otandikirewo okwewala pigment okwewala kali akalwadde oba akawuka akakozinga cancer okudevelopinga into your body nga nno we tutuulaawo nga we tusabe Mukama Katonda abeere nga atuyamba omwana omuwala omutono asobole okufuna obujjanjabi obusinga ate era asobole okufuna obulamu bw'ebbaka ng'ate namwe ababadde bamujajinga whosoever abadde eyo nga you're judging her giving out false information giving out comments that are not even appropriate you giving out statements ezimanyi nti no those statements are giving her stress, are stressing or traumatizing. Please stop it. Stop it. Muchidekerawo. It's high time. Mutandiko kugoyinga into other people's shoes. Obereka ogambe, what if it was me? What if it's me tomorrow?
nze wendwala the next day, how are people going to take me? How are they going to judge me? Oshegera kubanga mulimu endwadde ezimu we don't call it. You don't need to sleep with a man, you don't need to kill, you don't need to do any bad thing. Naye ng'endwadde ezo zigenda kujja. It depends on how God wrote your statement. It depends on how God is going to judge you. It depends on God's general, not yours. So bambi mugezengako okumanya nti this person is not in a good situation. You sympathize with that person. Muberenga mumusabirako, mumuwe ku love and care. Abasobola omulabako mumulabeko, abamucomfortinga mumucomfortinge than okubeerawo ne mutandika omubulinga. It's not good. The more you bully her, muba muyongera mulwaza, muba mwongera more stress, depression, muba mwongera ku bulwadde obwo. Yenze Sheila Adita, I sign out. Nkusaba oberenga o commentinga in the comment box. Ebeera open, mulayikinge, musharinge, ate era mbagalanye.